Yes, enough is enough. The war must end now. Ekimala kimala, olutalo lulina okuba nga lukomekkerezebwa. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo ku lutalo olwa Isirayiri. Ku mulundi guno era omulala avuddeyo ku lutalo olwa Isirayiri. Jjukira azze yeewerera entalo olw'e Sudaani, olw'e Congo, kati azze mu Isirayiri. Ng'omukwano gwange ali eyampuliriza era tugenda kuba nga tulukutuusaako. Kutegeeza nti nno oli ku Yugi Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza era ng'okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gwagala otwegattako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikuwoneko nnyo n'obwekendereza kuliko obudde nabwo bukuwoneko bujja kuyambako okuleetera notification message okubeera ng'okipingibwa ng'oli updated gwe buli kadde gwe buli ssaawa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ebbanga lyamaze General Muhoozi Kainerugaba nga ali silent ku social media yamaze na breaking silence week eno kuba kaakati okusinziira ku byazze atuwa ne ku warning z'ateeka ku post ze ziragira ddala nti ddala General mulambulukufu naye zituleetedde okweraliikira nga ffe bannayuganda kuba tetumanyi zigenda tutuusa. Gwe yali emitala w'amayanja nkwanirizaako nnyo weebale kwekumira ku Yugi Update TV abali e Bulaaya abali e Bunaayira. Mbakubiriza okujja okusubscribinga, okulayikinga, osharinga, okomentinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era azze n'agamba n'avaayo n'akoowola immediate end ey'okukomekkereza olutalo ne conflicts ezigenda maaso mu Isirayiri. Nga jeno ye mwennyini nga wakkiririza mu Yesu Kristo, General Muhoozi expressinze deep concern eri effects ezigenda maaso ku lutalo luno olugenda maaso mu Isirayiri era agamba baganda baffe abali mu Isirayiri bagende maaso n'okuba nga bakomekkereza violence basobole okuba nga basiikinga for peace mu nsi eyo. General Muhoozi Kainerugaba ayise eddembe lisobole okuba nga lijja mu masekkati ga political military situation eri mu Middle East. Mu emotional message ye agambyewo ati enough is enough, the war must end now. Zino nno remarks zikoze decision eri both supporters ne critical likes eri bannabyabufuzi ne tension ogetinga questions ezigetinze involved mu international matters kubanga bagamba General Muhoozi Kainerugaba statement z'akola zigetinga involved ne international matters era statement ze zayilaiteninga gross inflation mu conflict ezigenda maaso mu nsi ez'ebunaayira. Kitegeeza nti ffe zitulekawa. Jjukira olutalo luno olugenze mu maaso olumaze omwaka mulamba lugenda mu maaso n'okuba nga luteekawo abantu okusafalinga particularly naddala mba civilians. So Muhoozi agamba nti twagala tuteekewo tuluutinge belief mu buyinza, tuteekewo unity ate ne reconciliation saako n'okutabagana eri amawanga ago agalwanagana mu linnya erya Jesus Christ nga twemphasizinga emigaso egiri mu compensation ne forgiveness saako ne understanding qualities ezigenda mu maaso okwendinga conflicts zino n'okubuildinga better future eri bonna bonna. Omukwano gwange ali ampuliriza. Tukimanyi bulungi nnyo ono military leader, Uganda military leader ebbanga ddene azze ayogera virus global issues era nga mu zino statement z'akola muno ku luno atwaliddemu Abayisirayiri okugamba mu maaso n'okuteekawo n'okustopinga conflicts ezigenda mu maaso mu mawanga eyo naddala mu Middle East. Agamba who is not afraid to avoid his opinion on matters of international significances. Agamba ffenna tutya opinions ezigenda mu maaso mu nsonga zonna eziri international naye General Muhoozi Kainerugaba ye alabika okuba ensonga zino
tazitidde. Kino tetumanyi gye kiteeka ku bannayuganda naddala eggwanga nga Uganda okubanga zigenda kubanga ziblokinga international diplomacy mu mawanga ago ag'ebunaayira. Jjukira yasoose kuwoninga ba white missionaries eri mu DRC Congo, kati n'avaayo n'adda mu ggwanga erya Sudan n'agamba olutalo lwagenda kubanga alukomekkereza mu bunnambiro. Kakati wuuno alumbye Isirayiri agamba nti nno olutalo olwo lulina okuggwa mu bunnambiro. Ekimala kimala gwe mukwano gwange aliyambuliza. Jangu mu comment section otangaze bannayuganda oza kino kiyinza kweraliikiriza kitya eggwanga n'odditeeka ku bunkeeke ngeri ya Uganda singa omukulembeze ng'oyo naddala ate wa Chief of Defence Force avaayo n'akola statement ezo ng'azoolekera eri amawanga ag'ebunaayira gwe mukwano gwange. Jangu mu comment section otangaze ku bannayuganda obategeeze gw'oyinayina ali mutala w'amanja nkwanirizaako nnyo abali e Qatar, Dubai, Oman, UK, USA, abali e Nairobi, Kenya, Dani ku Airlines e Kenya, naawe nkwanirizaako nnyo ku mayengo gano tuva ku Yugi Updates TV. Mategeeza nti nno mbaagala nnyo, temwerabira ku subscribinga, ku likinga na commentinga.